ate n'abo oba oli awo abagenze nga situbeebazizza. Twagala okwebaza ennyo olw'ebyo byonna bye mutukoledde okutusobozesa okuteekateeka okusiibula omwana waffe. Bannyabo ne bassebo, mwenna nga siyawudde ku lwange ne ku lubannange, bannaye tuli basanyufu nnyo, ate ne ku lw'ekika kyaffe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tweyanzizza okubeera naffe wiiki nnamba. Mutusonyiwe, naye tiwabaddeewo okukoowa kwe tubalabyemu okubanga tutuuse ne leero. Bannaye nga mukyali bangi bwe muti, tetugaana kubasiima. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Newankubadde tuli mu nnaku naye nandibakubiddeko mu ngalo. Njagala okwebaza abakutte mu nsawo, ab'emikwano, abooluganda, abaana baffe, abantu baffe, mwenna abakutte mu nsawo ne mukola ebyenjawulo. Tujja kubebaza oluvannyuma, naye era mukkirize ne ku ssaawa eno mbeebazeeko. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Waliwo bannaffe abakoze emirimu emingi ennyo okutufumbira, okuteekateeka abantu, abakuumi, abasekurite. Bannaye mwenna tubeebazizza. Nga bwe mulabye, omwana waffe abadde n'abantu bangi era nga bwe mbadde mulaba, mbadde simanyi nnyo gaali, naye mbadde ndaba eggaali gabanga nti eyo gaali ya gundi. Gaali mbadde sizimanyi nnyo naye obwedda ndaba eggaali bensoose okuziraba, naye zonna kitwewuunyizza, ndowooza n'abantu bakyewuunya nti bonna babadde bakkakkamu, nga kirabika nti buli muntu yakwatiddwako nnyo okufiirwa kwa munnaabwe omwana waffe. So mwenna bannyabo ne bassebo, ab'ebinywi, ab'eggaali, abayimbi, abali mu bibinja ebyo byonna, Naalongo mwabadde abeera kubanga abadde n'abantu bangi. Bannaye mwenna tubeebazizza, ate mutuzizzaamu amaanyi mubadde wano n'ennaku zonna ne mutakoowa. Njagala okwebaza Sirema, ndowooza kwebaza baganda b'omugenzi, baganda be ne bannyina, nabo bakoze omulimu munene nnyo. Era tubeebaza nnyo mukulu wange yantumye dda okubeebaza ne sekwebaza yenna. Mwebale nnyo. Nnyabo minisita tweyanzizza nnyo byonna. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Era nze ku lwange ndi musanyufu okulaba nga abaana mutandise okutambulira awamu. Mwebale nnyo, mwebale.
ate abaana babeera ebweru ndowooza mufunye okusoomozebwa kwa maanyi nti oluusi ebibeera eno mulwawo okubibeeramu naye kakati muteekwa buteekwa okubanga muteekayo amatu okuwulira ekifa eka nammwe ne muba nga mudduukirira buli kaseera naye nammwe mwebale nnyo mwebalire ddala abaana abo betubadde tulinda wiiki eno kubanga baalina okulinnya batweyungeko okuva mu Amerika naye bwe batuukidde nabo batukubye ekikonde ky'amaanyi. Anne ne ttiimu yo mwebale nnyo mwebalire ddala. Banyawe ne bassebo sijja kwogera bingi nnyo kubadde kwagala kubeebaza nga tetuyinza kubaleka bulesi nga tubeebazizza badde sinafuna mukisa kubeebaza. Ennaku zino omwana ffenna yatukola bubi nnyo naye bwe ndabye abantu abangi bwe bati ne ŋŋamba kijja kunkola bubi. Abantu baffe abatutambulidde abatuweerezza emirimu emingi abatukoledde buli kimu ne sibeebazaako. N'olwekyo mwebale nnyo mwebalire ddala we mujje Mukama abaddizeewo. Ate naffe buli ngeri yonna ekibi kiyinza okujja naye nekitwongera otugatta era naffe tuli beetegefu okuwulira ne tugamba nti nze mu tabaniwo wetwali kulumbirwa lwa Naalongo era nja kuba nga mpulira naye manyi nti mwandyagadde okuwulira ku ddoboozi lya Nammeere si bwe kiri newankubadde tuli mu nnaku ajja kumusaba akkirize ababuuzeeko era abeebaze abeebaze kubanga ffenna tewali atali musanyufu mu nnyumba yaffe, ffenna tuli basanyufu nnyo newankubadde tuli mu nnaku naye mutuwadde amaanyi mangi lumbadde abangi bwe muti. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Nsaba mwekubireko engalo kubanga omwana ono bwe tugenda okuziika enkya nja kubabuulira nga wajja tujja kuziika enkya bayitayo Kibugga tukwata ku lw'e Masaka naye obwangu ekyamira ky'Abadaaza awo kumpi ky'Abadaaza era wajja kubaawo ebiraga by'olaga tujja kuteekawo ebitooke. N'olwekyo tiwajja kubeera wazibu lwakuba nti enkya okutambula tujja kuba kulimu tulina okugondera amateeka ge batugambye tujja kusooka kulongoosa naye era tujja kubalinda kubanga misa esuubira okutandika essaawa 7. N'olwekyo mu Kibugga abantu abasinga bagamba nti okulagirira okwangu nti okuliraana ewa Namirembe bitamazire bwobuuzaawo naye bonna bodaboda kubo weziri tiwali wajja kubula ate naffe tujja kuteekawo obulambe. Mbadde nsaba minisita ono ababuuzeeko ate mwongere okumanya Naalongo nti munnammwe alina abantu be bwe munaasigala nabo. Mwebale nnyo mwebale.